Banange. Omwavu yafa. Omwavu ya wakukiraba. Kande mwako. Jo yali okangano jja. Banange. Netunyumako. Hey. Jo stuck fana yatanaba. Temusembera. Banange. Nabikolanga. Naye banange tuliwa. Uganda esinga Bulaaya ondabye. Ondabye. Jordan yazze kuno. Jordan ali ku shopping mall. Anti nkugamba nti buli ekintu buli level ekirinya level. Na government kati next gwanjo. Ye wano. We wano wetuli. Bojja ku shopping mall obanga oze n'abaana bo. Ngege yo full figure ekyo jinte kamu. Ngege eri wonderful. Chapati ogira. Buli kintu kiri wonderful tosobola kumanya kapirawo kalaba. Enkoko ogira bayanjawulo. Kino kye kigifuula dinner foods. Sorry. Kye kigifuula dinner foods. Anti ne chapati yayo yanjawulo akamondo okalabye akatundu okalaba kalikiriya so bojja ku shopping mall tolumwanjala eno uptown bojja mu Kayongo fashions ofuluma wetunyonyola nti Kayongo fashions chechi kyo tubategeeza. Yes, all right, nyongere babu zako mana bagana nga bekumida abekumira ku mitimbagana bekumira ku timu za gwanga n'abalebwe gwanga wetwogera tuli ku Amis Kigundu road Amis Kigundu road bwe mangama nti Amis Kigundu road kitegeeza nti gwanga lyasima ne kesisi yasima ne salawo ekikole nga bw'okiraba anyongera okugamba bannayuganda bangi basazeewo okwetanira ebizimbe bya Amis Kigundu kubanga Amis tuli ku shopping mall bwe manjogera shopping mall mba ntegeeza kyo kyennyini ekitegeeza nti abantu abasinga bagamba nti nakivuo magombe nakivuo geyenda essaawa ya leero wetwogera ku shopping mall ekisaawe wekiri ekyanakivubo kino kye tubategeeza twagala tutambule nawe tamba nange muganda wange abantu bangi bali e China abala bali Dubai bagala komawo okusetoringa omuntu agala komawo afuna edduuka tugenda balaga ku baganda baffe bangi abavudde mu Dubai abavudde China basazeewo okusetoringa ku ground bonna betandira amaduuka ga Amis Kigundu n'ekisaawe kyennyini ekya Amis Kigundu stadium kyongeddeko value ne impact ku maduuka nti abantu bali mu kwetega abantu bakwata position essaawa era bahotel abasuubuzi ba Jordan buli musuubuzi gw'amanyi w'amanyi mu ggwanga asazeewo n'ayingira amaduuka ga Amis shopping mall abantu endagirira ojja ku shopping mall nga boda zino zitambula ojja notuka mu park mu town wakati opposite ne parking kade direct nga bola parking kade straight ekkubo yambuka bwambusi n'ogamba nti shopping mall ono ye Mukwana Arcade ne tuli opposite ono magoba wano ndabawo Sekaziga yes kati olujja mu area eyo omulyango nga wegujja otambula oli kwa Amis Kigundu road nogenda ku shopping mall direct kale kirungi nnyo njagala tugenda kubanga tubalagako ebimu lwaki abasuubuzi betandide shopping mall era bintu ki byobadde weegomba abantu abasinga baagala ebintu naye ng'ogamba ebintu bino ngenda bisangawa bino ebintu ngenda bijjawa mu kibuga kino abasuubuzi bangi bajja ne bababba ne ssente ng'atambula anoonya ekintu tamanyi waagenda kukijja abasuubuzi bangi bajja nga tamanyi nti Dr. Kebbi Beddings ono yatunda ebintu esangibwawo ono yatula ebe mu kisenge yatunda ki Joyster asangibwawo ngenda kusubulawa Jordan asangibwawo njagala jeans abantu baagala nigina abantu baagala ebintu ebyenjawulo naye nga tamanyi ngenda bisangawa exactly so abagala bafu twagala tusanga ku Ham shopping grounds block S eduka na S02 ne S03 tuliranye ekizimbe kye bayita Mukwano Arcade oba okimanyi obanga ova ku paaka empya ojja ng'agenda mu katale k'Owino kati opposite ekizimbe kye bayita Sekaziga bw'otunula ku mukono gwo ogwa ddyo ng'ogenda mu Owino ng'ova mu paaka empya wetuli awo ku Ham shopping grounds ndowooza balaba basuubuzi bali mu kulonda tolabako omuntu amwenyigako nti amusala nsawo nti oba akola ki buli omu ali mu position ye yes nzisubulira nti buli musuubuzi omulaba ali mu position ye tewali amunyigiriza asubula nakola ki abaana bali mu kola bali busy kyekyenjawulo bate bavubuka bato bwenjogera shopping mall bw'oyingirako tosobola kugamba nti enjala ennuma nti nkola ki otuula n'olya omwana wo n'alya omulala n'omuparking n'ogenda naye pizza weziri kimu wekiri bamama mwebaleko kuwagira abantu balaba nti bali okay bakaka mbalina abaana baabwe tebasindiikirizibwa kyekyenjawulo kiri ku shopping mall kyekyenjawulo kiri ku shopping mall yes ogula ku mugaati abantu bangi banoonya ddole ezo baagala nti
dummies yes ono yezi akola mu byokka oyo ye byayina nti osobola bojja ekyo bwe kiri kwa shopping mall kyeki kiwaga nti buli kyemba njagala nkifuna okifuna omuntu omuzadde omukyala ali olubuto ojja ku shopping mall n'otula mu dduuka limu otula mu dduuka limu noganze kati ntudde wano njagala babies lino si edduuka lyetwogerako bulijjo yes erya hams ewabeera buli brand yonna yerino wano bwe tutuuse kati bwe twogerera so bikopo peni byonna biri awo nalongo baneesase ne nalongo abantu bangi banoonya zingoye abantu omuntu okunoonya olugoye ngenda ku shopping mall ofunayo olugoye lw'embaga olugoye lw'omukolo okitegera nalongo mwenyiriridde ondabye obulamu bulungi ondabye nkubalira eri mbiri ebyaffe ebikadde nanaddeyo branch nsubula ttake kakati wuno silent take va mubiri ayagala ogula kamukamu dress party oyagala kupangisa oba oyagala kunyuma olina omukolo gwo bye babagamba mbu ate walampa simanyi genda luddawa bakyala baffe abakyala abanyirira abagala engoye ez'ebitiibwa gawuni eziri no ne changing ne dresses ng'oyagala gula dress just a dress kunyuma oli wa kitiibwa oli wewa respect naye bannange raba engoye za naalongo naalongo tebakuloge onjagaza okufumbirwa naalongo njagaza okufumbirwa wazirese owanga ajja mu luno owaja mu luno luno bayita batya nalongo baluyita Cinderella gown Cinderella bana abalina figa etali nungi naye ate kakati ne style eriko eno Cinderella gown yeriko eri bagiyita peplum gown tulina ne mermaid gown zonna ngenda kutikula next week enamba yange eri 0754 44 9839 bawe mu line abantu bategere nti no tulina ensonga lwaki tusoma obutabo buno reason has the word masterpiece success and fair based on reason and reality fe bituyambye nnyo okwebbulula n'okwejja mu bwavu n'okufumintiriza okulaba nti twesigama ku bantu ab'enkizo n'okumanya nti mikono kijjo olina otambula nagyo ddala wendi position gye nkute yentuufu oba nina kwetereeza kubeeramu nganza omuntu so obutabo buno butuyambye nnyo tubbulula titwalinga tetufumintiriza katufumintiriza tumanyi mikwano tugikola tutya business tuzikola tutya era zifuna zitya oyagala nkofiira oyagala kikopo oyagala katabo joza mumpe ku mazi nze nywa byo nakyo minota yeka oyagala ki byonna obijja wano muhamu onywa ka view gokoka ka view nako tukasanga katanyonta ate gawooma oganya n'owulira nga obulamu bonna butambula nga buli musuwa gutadde security ya shopping mall yesinga okubeera nga yanjawulo yensonga lwaki abasuubuzi betanidde ebizimbe bino yensonga lwaki olaba abasajja bashakiz bonna ba Jordan ba Joystar Fashions bonna Dr. Kebi Beddings bonna basazawo gamba nti shopping mall naalongo be batuwe shopping mall yetuwe emirembe katugende ku ng'ogyeko ekyokuba nti balina chance okukolagana n'omugagga nannyini bizimbe nti boogera naye direct boogera ne Sekaya Sin direct bawa abantu respect abaana abo nti bakuzibwa bamanyi okwogera ne bakastomers boogera n'abantu abazze ku bizimbe byabwe ate nabo bantu bafumintiriza ensonga kyo laffe tubesigamyeko ne tubeera nga tukiwukamu tikanaffe twasalawo okufumintiriza nti bw'otuuka wano n'oyogera ne Sekaya Sin amanya ti muganda wange ozze bwoti ne bwoti tutandikiddewa tuyimidde bwoti ye mugagga gw'ogaana muganda wange guno omwezi gwabadde bwe guti so amaduuka mugalaba nti abantu bali mu positions kazi bazikwata olw'ekisaawe ekisaawe kyongedde ebbugumu ku shopping mall nebaza abagagga singa tulina abagagga nga mu ggwanga twandibali twebaza nnyo Katonda naye twagala abantu abalina omutima abagagga mwe bali naye tebalina mitima tusaba n'abagagga abalala mufune ku mitima kubanga tetugenda kwera abantu bansi ndala yavaayo n'akola ekisaawe kino kikyusiza nakiva kuba wano wali geyeena ebyo byonna byongedde impact ku shopping mall n'olwekyo nkugamba gwe omusuubuzi akyali eyo osobola okujja n'ofuna edduuka kwata position essaawa kigulawo essaawa yonna amaduuka gakyaliko naye matono naalongo najja kufa n'omuntu naalongo ajja kutta omuntu ono gwe bayita naalongo abantu osobola balaga abantu balage bino byonna abantu bali mu business zonna benjogera shopping mall kino kye mba ntegeeza bw'ojjako buli kintu okifuna va mubiri njagala pilo ya kala ki njagala grey njagala yellow green gwe jangu how are you darling mulabika bulungi bana eno pilo embebiro tebirungi jangu ogule pilo lote ng'oli mu America Uganda singa Bulaaya nga pilo yebikoze ekituleese wano basically kubalaga kifaananyi nti ebintu bikyuse mu kibuga Kampala wano amaduuka abantu bageyongeza bali mu gatema bakyakola wano amaduuka bali mu gatema nedde babadde bagatona ne bagatema
oli abadde alina erimu ayongeza afuna lyakubiri abadde alina eryokubiri afuna lyakusatu bali mu gatema so eno emu ku space abantu bakyasobola okupangisa kati tuli mabega wa kisaawe omulungi atulaba bino mbadde mubiraba Bulaaya nga ekisaawe ekyomupiira emmanji wakyo kiriko enkulaakulana ey'enjawulo so wenjogerera ne wano e Uganda kizze tukyabalaga amaduuka ag'enjawulo mangi tetujjafuna mukisa kwogera na buli omu naye ati tujja basongera manye nti tetusobola kuyibuusa Naalongo maaso mulongo gyebale ye Naalongo ye mulongo Naalongo bitambula bulungi hamu kuno ajje wa Naalongo alina kufuna biki afunawo blazers sweatpant t-shirts sweatshirt shorts nebya sports byonna wabagenda wa gym bwe biti so omusuubuzi atusinga kusuubuza atagula n'akamu akamutumuwa olaba amakooti gano abantu abasinga babadde balowooza ebintu bino tebiri ne kachiwaali omwami oyagala omwami wanyu Ona n'omwana yavudde ku TV n'agamba nze nnyingidde obusobozi yakoledde omwezi gumu n'agamba uno amisi guno simulabangako omukisa oguli ku amu n'ayitema ngenda mukulaga jangu mukulage yabivuddeko n'agamba ayagala wuuyo edduuka alitemye yagaggawaladde edduuka alitemye edduuka alitemye akubulire watuvuddemu n'ojja mu busuubuzi sente zakolo zimanyi yalina ne bugaga n'agatemye omanyi waliwo ova n'ova mu comfort zone nojja weeyiye asooka kutwala so wano ogenda kuteekawo ki Frank ngoye nga woolaba Joyster zibaddewo era weeziri naye asazeewo edduuka n'alitema zibaddewo najja ne mugula nako yes era baserebu mwani ba TV presenters banamawe mujje mugule ku Frank kasana malembaga concentrating mu business ya fashion zile mu world fashion sende zaina Frank ozimanyi olaba nkasao ka yes ye akasende tekali akasende kako ye yalujja omuntu waavira kumumnaga mangu tadde nenge ekifo kino kisanze otya ekifo si kibi ekifo kirungi na nyini wakyo mulungi abantu bajja bagula nyini wakyo ateesa bulungi ayogera bulungi akabeeka baleta ku kizimbe kya Amis Kigondo eno next tujiyita next Gwanzu kati bwojeno obeeroze mu Gwanzu kuba ebintu byonna bituuka tulina obutale butaano tusuubula Turkey tusuubula Thailand tujja ebintu e China tubituusa wano kati gwe omuchina teweetaaga genda eri olina kubijja wano ebirooto by'okulinnya ennyonyo gende China biveeko ne transport emukwasa eno kuhamba n'omaliriza oba otuuse China Frank sigenda kuteera wano nga tobuulidde bannaffe b'amawulire mbeera kiki gwe balowooza otya n'ogamba nti obudde bwe buno nsaavinseeko kakati ngenda kudda mu busuubuzi njagala ssente bwe nali nnyingira amawulire neewe emyaka 10 okukola mu mawulire nkozesaako emyaka 6 n'obutaggwako nekimalendo okugambe 10 kyekiwera kakati bwe tuba tukola osavingayo n'okola side business eyo egenda ekola mpola natuuka ekiseera nga ndaba emyaka gyange gigenze kati neetaaga okuba boosi wange nze kukozesa mbeere n'akakadde kamimbale nti nina kakadde si kugenda neteeka amaanyi gange n'essaawa zange eri naye nga nina kufuna akakadde omwezi so emipiira ogiraba omusajja wange Frank emipiira ogiraba abaana bali mu kwetega vuvuzela bazireese ebikopo bibyo amasanyu ganaabeera wano mu shopping mall engato buutu ziizo bintu byakwetega abaana balaba shop number babulye ne byokola edduuka liri shop number U76 zinsinga ebya sports mu Uganda muno ono yaninga munyiivu yanyiize nnyo ate zino trend z'abavubuka ze ziriko byonna ebya ono yanyiga bunyiizi Allahu Akbar Allahu Akbar tabu bags banjagaze ebyeki wanji mama hagambye otono yani fashion store next Gwanzu tuyingide so tuli China ku Ham shopping grounds tuli next Gwanzu ku Am shopping mall we tuli tuliwa kikino nebino bye wali bunyo n'abaana banyuma nga sibitegere wanji tata bwebwe nali noonya mbadde simane wanji owa kamera wandeba Allahu Akbar
Naked Wolf. Naked Wolf. Yeah. Ngato y'amaanyi era omuvubuka ali eyo omwambazi baserebu ab'amaanyi ndowooza muzitegeera. Yes. Ndaba wa ufik family kagulu nedi. Mazima. Bagiyita Versace. Twasalawo baleetera kintu kimalirayo ddala. Wakiraba na muyimbi w'ebweru ekyokudibwamu kyo kiri kimu Joystar Fashion Store. Ate nga twaleese n'ezi baseball jackets ez'abasajja ab'amaanyi. Chris Brown buli muyimbi w'amaanyi g'omanyi. Kusinga dafi tusuubula atake. Mwanga mwanyiganyo Joy. Ngera mamange full figure we yagamba. Nze mundeke nyamba. Yali abalimba. Osagala bakakase abantu mbagamba. Original yekka. Mbagamba nga zizino Joystar Fashions. Next Guangzhou ku Am Shopping Mall. Bana bazunga mbugera simayuwa. Oba oli China jangu wano. Lugoye lupya lw'amaanyi. Agamechi. Era nga nsaba mami full figure. Otwale ku zino ze twakatikkula. Aya basi. Baruyitani baje abana baje kumbuza ati Naked Wolf. Gwa kuna musege. Allahu akbar. Naked Wolf. Nenga tunengo yibabera basita. Ate nga tulinawo n'ebika ebirala labels ez'amaanyi gwe buli label gye weetaaga. Ensogi labye. Ekyokudibwamu kyo kimu. Ensogi laba. Ziri mu kala meka zino. Tulina colors ez'enjawulo. Tulina eno gye bayitaani. Ame green. Bagita bateno? Eyo. Ame green. Twambala lebo kati. Labels ez'amaanyi zo tuzirina. Bwe ntandiko zimenya tuyinza osula wano. Tulina buli kika kya label eziba zaakatuuka. Garundi bagamba zita batya? Tulinawo kati omwavu kabotoke. Joy wabale kujja mu Kampala. Mama nyabo. Abavubuka abali eyo. Joy wabale kujja kusubula. Jangu ku Joystar Fashion Store. Watuwonya engoye zikunkumuka. Watuwonya engoye zisiwa. Tukubeera ku beeyi ng'asuubula ffe tusuubuza busuubuza ate nga buli Monday tubajjukiza ebira discount Monday buli Monday ebira discount Monday bannange omwavu yafa wakukiraba kande mwako Joy olyokangano jja bannange netunyumako Joy stack kufaananya atanaba temusembera bannange nabikolanga naye bannange tuliwa gwe nzemala manyi nti agenda kugula tiketi ya kati kankubuulire se nyabo va mu byokwogera kino kye bayita Joystar Fashions tambulamu ekifaananyi kikufune mu bulamba ogambye ki abantu bakulabe omulengedde ayingidde Joystar Fashion twambaza abawala twambaza abalenzi twambaza abakyala twambaza abaami twambaza n'abaana engato wezirina obogamba nti ngenda ku pate ngenda ku mukolo otusereeti jangu buzindoza emipiira ogiraba kyo kye bayita emipiira Allahu akbar naye Joy bwosubula wa enseno ng'ogitudde naye Joy wagikoze eki waze kunyiiza bantu next Guangzhou wano wa Joystar Fashions tekiddibwamu bannange Air Force One bino bya ddala si byangu muganda nange gwasuubula naye bannange ndaba emigwa gino bana bambazaani Uganda esinga Bulaaya ondabye Jordan yazze kuno Jordan ali ku Am Shopping Mall anti nkugambye nti buli ekintu buli level ekirinya level nagambye nti kati next Guangzhou we wano we tuli tuli ku next Guangzhou tosobola kusigala nogamba ensi yonna emanyi Jordan omanyi Jordan sajja design toyogera ku design mu Uganda toyogera ku design mu Uganda toyogera ku Jordan era nomugamba mbade njogane Am nemugamba Jordan nagamba Jordan 24 baba ogirabye 24 ogirabye eno Jordan Jordan ogirabye yaba nice style zino ze bayita lebo ogiraba ogirinya wansi naye bannange omanyi naye adiringira nnyo muzi Jordan brand gyakyusaako anti yensonga anti kati omuntu ategeera brand omuntu ategeera branding ekintu ekibayita omwambazi Uganda mwambala lengere engatto wano oza erinnya lyavaawa lengere engatto wano so nego abantu bategedde obusuubuzi mu ggwanga lino njagala okutegeeza nti Jordan be basajja abamu ku bambazi oba abambaza abantu mu ggwanga Uganda betubaye tulina abazukusa abantu abakyusa abantu nti osobola okwambala lebo fira yiyo gikwateko abantu bagirabe gundi eno yino Chanel gikwateko abayimbi bayita bamanyi nti omuntu osobola okunyuma n'ovaayo yali Jordan n'avaayo n'agamba no ani oyo bagitaani bagite batya eno si Louis Vuitton niye batajja nabitugamba nanyana kwerumira wano hali mukujja Louis Vuitton
So ayino gira ogibulira abantu. So Jordan ekintu kino kitadde ku level ndala. Yevayo n'agamba nti abayimbi bange ab'eggwanga ba superstar ba celeb bakozi bo ku TV mwenna njagala mbateeke ku level ndala. Kati yasazawo naga kansitwe eggwanzu ngiteeke ku Am Shopping Mall. Era gwagende China mbo badde ogenda ludda totawaana. Byaweddewo. Yo akubulire. Amazima getagisa enengato gye bayitaani. Biri eno Louis Vuitton latest. Bagamba nti twogera bwogezi. Jordan oyize bakwata abasajja bavaayo ne bagamba katukwate ssente tukyuse munna Uganda. Owulira kyovuddala nti ba Jordan bakyusizza Kampala bakyusizza bino bye tulinnya ennyonyi ate oyagala kati China ate yeyina okutumya ewa Jordan. China yeyina okubira Joyce Steve baweereze abaana bali Dubai ate bakubira Jordan nti sindikira kino nasho nina pate ngenda nina kubanga tosobola kugenda nononye ngate nekubula abaana bali South Africa ate babitumye eno so nze nebaza bavubuka nga bano okuvaayo wano just kuwa bana Uganda awareness kuba Jordan bamulabye ebbanga bamanyi kyasobola okukola bino si bipieri Jordan emirembe gyonna ogirabye ng'ojjo olinga teyamaanyi nga tefuluma kyakyusizza wiche jangu promising Uganda ebaawo wano pade ebintu byakyuka tetukyayisa bintu ko wansi mbu ate myezi ebiri tulinda bintu ebintu nako 3 kasenga tefuluma gonsindikira busindikizinga tombanji ina wano nako 3 obanya ekiri wano olwaleero Jordan kyenjagala kutegeeza ennyo abana Uganda we tuli kati we bakusanga ampozi abana Uganda njagala bategeeza mwenna nti kati bannange buli ekibuga ekipya kyazze eno ku Am Shopping Mall ina kivubo ebintu byonna buli kyoyagala ekibadde ngeri waggulu nayo n'ekibuga kyazze wano Am Shopping Grounds ina kivubo we tuli kati amakanda gonna wegaze buli kyoyagala engatte ez'amaanyi hoteli ez'amaanyi shali ez'amaanyi ekibuga kiri wano muganda wa jackets ez'amaanyi oyagala lebo oyagala linnya bitupisi jazes sandals jaze byonna biri ku Am Shopping Mall muganda wa tupisi yakabisi eduuka yange eri ku second floor shop eri ku T15 opposite Diners Foods obuuza Diners Foods oba otuse ku Jordan oba ku Diners Foods edduuka eddako erya Jordan muganda Jordan eyakatwegattako eyakalaba Jordan bifaananyi sooka omubuulye Jordan ffe gwe tumanyi Jordan ono abantu abasinga bamanyidde nnyo mu ndongo muganda wange ne kati nalaba nga waliwo ekintu ekibulamu mu bayimbi baffe muganda wano ng'okyaza omuyimbi ku TV ng'ayambadde nga bw'ayagala agenda shootinga video nga beegomba ebintu babiraba bulabi ku TV ngamba nina okubaako nekyenkulako ku industry ya Uganda kati nensalawo ndeeta engoye zolaba abayimbi ze bambala Abamerika eziriko Jordan abaluyina mu wiiki emu mu wiiki 2 era abayimbi bonna abaliyo ng'oyagala shootinga video offer weri ku bayimbi by the way offer njigabira ku bayimbi either muwera ku 25 okusinga abantu abalala era omuyimbi watabeereyo ng'ayagala shootinga video jangu buzi ku Am Shopping Mall ku 2155 offer weri ku bayimbi bonna si kyabasita bokka nti bakenzo babobi wine bakamiliyoni upcoming ye naye naliyo ng'ayagala okwambalako obulungi mu video offer weeri muganda wange ekyo kirungi nnyo ekyo Jordan kiddemu kirungi nnyo kuba abantu bakumanya bakamiliyoni bakenzo bapisa upcoming ye naye naali eyo bagravitable okwambalako obulungi mu video Jordan offer agenda gyokuwa jangu buzi ku Am Shopping Mall 2155 ojja kuba onfuna oba osobola okufuna ku namba y'essimu n'onkubira ti Jordan muganda wange siinamu kasente buli naye njagala shootinga video yange osobola okunfuna ku namba y'essimu 0754 30 80 00 0754 30 80 00 ye namba yange nkubira tujja kwogera totya kya ssente kati eno gye nkutte mu ngalo eno Louis Vuitton eyi 2021 yakafuluma tenda bana kumala myezi 3 eno gyolaba mu katale tenda bakumala myaka ino original guarantee mpozi nekyala kyenjagala bagambe nga tuzange zirina guarantee ojamba n'ogifunamu obuzibu mu mwaka gumu ng'ofunyemu obuzibu nayo omwaka gumu ng'oba soli yayatise oba biki gikomyewo ofunemu engatto endala anti engatto gye ntunda nze ngirinako yagyekakasa kati gwe bw'ogitwala ino ogifunamu obuzibu ate nagyozeza ne bagikuuta Jordan kala neevaamu guarantee ya mwaka ogwo ekintu kye ntunda nkyekakasa engatto z'otunda wemba njambadde mulo njita mu mwaka ki engatto zange nkuwa garanti ya myaka ng'ena ku 5 okugamba nti ngikoye because yange si ya masanda mbo baki so leba kulabba oligino ne bogiwetamu okola otya mbo ate Jordan engatto yayatise owange tebiriyo muganda wange engatto ziba ku alaali abasajja mwebali kati eno dio homi 2021 eno mwaka dio homi eno Timberland black si bino black bifeke batunda eri mu budukaduka obulala terina gyo fading oyoza booza noteka mukisiikirize ne down black nomo waayo
eno fira nayo yakafuluma lebo ku lebo fira abasajja bakikuba nnyo lebo ku lebo ennungi ng'engatto olina kwambala zino olina kwambala zino si kwambala bintuntu biri ate mbw ate kiki kati eno fira yino yakafuluma njiina mu black mu kala gy'oyagala kala yona gy'oyagala ngikuwa ate ekyo kirungi ezo basaagala white nga njagala black kati kano bakayita ka firi plain akafuluma mwaka guno firi plain kakyali kaperekana kumala na myezi 3 omusajja ali jenta akambala firi plain kasobola ogenda ku bujin kasobola ogenda ku bukachi bu slim fit agenda ko kuno naye ompye fulumye mwaka guno eno naye eriko oligino ate siseera muganda wange beeyi mitwalo 225 jja n'otwala engate eri oligino egenda omala emyaka gwe bwegifunamu obuzibu ng'ogifunyemu obuzibu mu mwaka gwomugikomyewo ku dduuka nkuwemu engate endala kino kukyambusizza yongera otegeeza abantu nga nkutabulad ojja kudda tunyumyemu abantu mwenna abadde bamanyidde eri ku dduuka navaayo kati amakanda gali wano ku ham shopping grounds enakivubo edduuka osobola okunfuna kumpi opposite diners foods edduuka liri T155 oba onnina oba osobodde obanga obuze nga oyagala kujjawo Jordan collection osobola okunfuna ku namba z'essimu zino wammanga 0754 30 8000 oba MTN yange 0782 42 9001. Dina Foods gyenjogerako bojja ku Am Shopping Mall obanga oze n'abaana bo. Ngege yo fulfiga lwakyo ginteeka. Ngege eri wonderful. Chapati ogira. Buli kintu kiri wonderful tosobola kumanya kapirawo kalaba enkoko ogira yanjawulo. Kino kye kigifuula Dina Foods. Sorry. Kyo kigifuula Dina Foods. Anti ne chapati yayo yanjawulo akamondo okalabye akatunda okalaba kalikiriya. So bojja ku Am Shopping Mall tolumwanjala. Omanyi tino kati wasinga uptown. Iyi twagamanga downtown uptown. Eno uptown. Dina Foods ekifula yenjawulo. Ojja n'abaana bo n'okola birthday parties, balina bazanyira. Ojja n'omwana na ndoza ne cakes ozirabyeko. Osobola gamba njagala teekawe bankola teekawe. Abantu bali biza akatunda okala ntiko kanjawulo. Kino kye kifula Am Shopping Mall ekyenjawulo. Dina Foods. Bobera ku Am Shopping Mall n'obeera bwobo omala okola nogamba kangende wali ntuule ndye oli ku dduuka yes abaana baffe birthdays bale zituuka nga tolina woosobola muteeka kola birthday surprise ya munno abaana babalese wakatera olunaku lwa birthday ogamba bwa ngenda genda ku Am Shopping Mall wali ntuule ate wenkolera nkolere n'omwana birthday ate ekirala nti mungabo egale nti abantu bali mu kukwata position nti ekisaawe esaawa alina kiggulwawo ekisaawe tugenda kwanga okulya emmere wano n'ogenda mu kisaawe n'oyingira mu kisaawe osobola okugula ekyokunywa n'ogenda mu kisaawe nga bw'obiraba ebyenjawulo ice cream aleeta omwana azanye akole birthday ali ice cream ne banne byonna biri ku Am Shopping Mall. Am Shopping Mall yanjawulo ekyenjo okukola kyolabye eno position yange ofunye position sokendamo omupiira wali osooka kola mupiira wenywa kajuisi ka n'akacaayi kabeerawo n'akacaayi nywa kajuisi nga wendaba omupiira nga olaba omupiira wano ku Dina Foods ku Dina Foods eno omwana ngenda mukolera Dina Foods yanjawulo ku hotels endala olw'ensonga nti yo yeewaddeyo negamba nti kati abazadde tugenda bakoleranga ekyenjawulo nga muzze n'abaana tulina obugaali tulina ebyesuubo abaana ebazanyira tulinawo ne shopping entonotono gyogesoologa nti omwana wange kamugule wali omwana yagadde kano so ebyo byonna Dina Foods yes tulina pizza Dina Foods lwa Friday kola pizza ogulemu ofuna 2 ogulemu ofuna 2 ekyo kyenjawulo ekiri ku Dina Foods yes so jangu ku Am Shopping Mall wenjogera ku Am Shopping Mall kyonjo mbantegeeza Am Shopping Mall lwaki yanjawulo ku bizimbe ebirala byonna Am Shopping Mall lwaki abasuubuzi bagyetanidde wano bagulira abaana ebyokulya yes wano osobola okugula omwana ebyokulya ebyokunywa obugaali bw'abaana bubuno bwe mbadde nkugamba obugaali bubuno bwe mbadde nkugamba toyagala piraawo omwana ayagadde ka sweet omwana ayagadde kaseera omwana ayagadde ka juice kamubisi kabisi kandagala gajangu ku Am Shopping Mall ku Dina Foods Dina Foods wano shopping wali oli emmere wano shopping n'abeewaka nyongera okugamba nti Dina Foods ekola pizza buli lwa Friday tukola pizza ogulemu ofuna 2 tulina pizza day naye nga buli pizza weeri view nachomino water bana bampeeyo kani view nachomino water katanyonta dekende view nachomino water sobola okujja osobola n'okusuubulawo sobola okujja n'osuubula ng'otwala mu bingi oba otwala kamu byonna jangu
Yes. Ku Am Shopping Mall. Wetunyonyola nti Kayongo Fashions chechi. Kyo kye tubategeeza. Twasalawo okugamba nti tubalage bring omulaba mukyala wuno mulungi akolamu n'akaana kalika beautiful akaana kato. Kayongo mwebaza nti abantu bangi aba inspiring nze kati omwana omutongo we watandika okusobola essaawa zino. So n'olwekyo nti bwe tuba twogera ku Kayongo Fashions kyo kye tuba tutegeeza. Budresi mwe mulina oba olina abaana abawala. Mpozi ngamba kintu kimu Kayongo ye akolagana bakyala. Ebitundu by'abakyala ebyo bimunyumira nnyo. Ebitonde ebikyala. Yasalawo n'agamba kan designing Olulabi? Yagamba agambe atya. Oli mulika silver? Naye munayinza zanemye okulonda mu zonna nnungi. Zonna nnungi ndabaawo. Obulala ogamba nti kantwale uno kantwale uno. Kakala ate ojja Kayongo Fashions ekyenjawulo ekiriwo nti babaana abawala abo badde ogamba bonna bashiba bakwini tugendera ddala paka eriyo bwesi tubeera Kayongo Fashions asuubuza ate n'agula akamu akuwa asuubula atwala ebingi akwaniriza naawe agula akamu akwaniriza so n'ekyo nyongera baga nti tugenda mu Christmas season tugenda mu season abasuubuzi betalina okusobola ebintu bino ate n'abagula akamu abantu bagenda okujja okusubula kati omukyala ng'ono bw'ali batambudde n'omwana we ekyawula amaduuka gano lwaki abantu bagadde nnyo ekizimbe kya Am nti omutambula n'omwana wo ng'olyoke nga tewali asobola musikambula abaawozanga downtown twongera obajjukiza eno uptown Gwanju tuli mu Gwanju twongera okugamba gwe muganda nga yeekumirako The Final Channel ali ku Gavton ne ku TV ne gwanga lyonna okutwaliza wamu nti ebintu byakyukamu abantu abali balowooza nti ogenda kulinnya ennyonyi nti ate kaŋŋende esayirandi kaŋŋende ekikayina kakati bino byakyuseemu bwe twogera Gwanju kino kye bayita Gwanju ali ku Am Shopping Mall Block X gwejjamu ku Block X totawana oba oli China kuba essimu bakuweereza olugoye ali e Dubai gwamba nti nze njagala quality bw'ogamba nti nyambadde cotton kyekyo kyetotegeeza muve kuzina engoye ezisiibwa ku mibiri muganda wange zo abasajja abakolamu nno naye bannange no level yo entabuseeko so n'olwekyo gwe muganda wange ayagala okunyuma tugenda mu Christmas season muganda wange gwe omusuubuzi gwagula akamu jangu olw'ensonga nti parking weri nnungi ojja n'abaana bo ne weerowooza ne mukyala wo ekyenjawulo ekiri ku maduuka ga Am Shopping Mall ensonga lwaki abantu bageetanidde nti mugalaba manene mugalaba magazi nti si wano wenyigiriza nti onaakubyemu akasimu sente zo bazibbye ng'omusuubuzi ali Kongo oli Kongo oli Gulu oli Mwaluwa oli Sudan abali epakwakirira jangu ku Am Shopping Mall Block X waggulu parking weri nnungi nnyo ogenda kupakinga amaduuka magazi bulungi nnyo nti otuula n'okakkana n'okola selection n'oselecting engoye oba osobola okukuba essimu n'obagamba bannange nalabye engoye ku Block X ku dduuka namba mumpeereze engoye ezo omuntu asobola azifuna atya enamba eri 0702 41 02 36 abaana bayiye omutindo boy abaana bayiye omutindo Am Shopping Mall Block X buno omukulu wano Am Shopping Mall Block X abaana bayiye omutindo ene bwe n'abakolayo enfaanana yaabwe obalaba bavubuka nga banyiga nnyo ekintu kikambwe nnyo ennyambala yaabwe eno level enfaanana yaabwe eno level Block X yo yatabuse kuli ekiniga kuli ebintu ebya jento kuli kwegamba style zonna eza buli kikanga boolaba okuva ettake okuva e India okuva Gwanzu okuva mu bitundu ebyenjawulo byonna weebiri bata SBK X21 dukolera bagazi lya ddaabo naliguddewo njagala nyamba z'abantu amaanyi ogalaba weegali t-shirt ennyungi shorts ennungi jangu oyingire munda olage abantu quality ennungi abantu mujje mbalage tubalage quality luno balute batya no t-shirt kazo ezo za bulijjo weziri zaine ezenjawulo bu vintage shirts ayino bagitani oba buta bu vintage shirts bwe bunenda vintage obu fiti no basase ni dola ba busati ba fitting omusajja yalese engoye amazima geetaagisa nasa haka sati aka fitting
nabanga butufu atukagala no alekera abantu sente mu mpale tuinawo sweater zino zolaba wano waggulu zino abantu balina ebintu musweta bwa fitting oba ne baba musera bya musana osobola okambala kaweweera kakuwa ebbugumu ekwegamba erisaanidde nga bwobulaabwe butu ni material osobola okukwatako soko joletere kati bawjeyo ku material bakwate ku material zino basobola okulaga abantu nti zanero huyo bituleeta okawulira webale nnyo oli watuufu kati banjawulo kama oli wa check tig soko bakwate ku material balabe ku obulabi oyo ye zanero bamumaze dda abantu beyingirira ne bakebera ebintu byabwe ne bambalamu ne balaba kwegamba omuntu n'avaawo nga naye mwebale kukyusa matiri ogiwulidde okalabye kano kabula obubattake bono nze okusookera ddala ngenda kwebaza omugaga Miss Kigundu nti akoze ekyewuunyisa mu nsi yaffe akoze ebintu bingi naye ate akoze am shopping mall so malls nyingi naye bw'otuuka ku am shopping mall olabawo ebintu ebyenjawulo nti n'ebintu bye twali tulinnya ne tugenda ebweru tugenze China oyonoonye tiketi namba babikutte ku gundi ate bakutte ku URA biki amu agezezzaako okulaba ate nekyera nti amu ataddewo enkulaakulana yanjawulo nnyo nti eno bagiyitanga downtown abantu baawozanga nakivubo geyeena otoyitayo tokola kina ate kikwewunyisa sawa ya leero yali downtown kati eki ye uptown era yesazeewo ogamba kubanga mwe ntunuulira abasajja ab'amaanyi bonna ba Joystar ba Jordan bamwe bonna baze ku am shopping mall tenyiza okwebaza ate ku hamu simanyi oba akasenge gyakakoze atya ng'ofuna edduuka abantu bonna balinga lujja bampisa nange anyini edduuka bonna bakakamu bakusindika kinewunyisa n'abaana abalonde ab'emivumba tebaboggola tebaleekaana era kyennebaza ku bizimbe bya Miss Kigundu oba am shopping mall tekubako kwekalakaasa togoberera muntu anti security y'amaanyi kukola ekyala nti ekizimbe kya am shopping mall kyekizimbe enkuba ne weetonya tolisanga dduuka liflootinze mazzi never yasooka kukola myala oba yafa ku munnauganda amu akola yasooka kusengula mazzi yakulaakulanyizaawo nnyo so bw'otunulira kisaawe speedi kweddukira bwe tuba nga tulina ekisaawe nga kigenda kutuuza abantu emiliyoni emitwalo emeka emitwalo ena kitegeeza nti etaano zeeyongeddeko kitegeeza nti katusuubire ne world cup engeri omusajja gyali international ayazimba ekisaawe era ebintu byakola alina emikwano ate amanyi Miss Kigundu yavaana tuwandikira akatabo bayita reason has the word masterpiece era n'akatabo ako bakaita success and failure based on reason and reality kekasooka reason has the word masterpiece ekokubiri naye obutabo obuzibudde abantu bangi amaaso naffe butwongeddemu enkizo okubanga tufumitiriza okumanya okutunuulira risk oziyingira okumanya okumba business abantu bangi twalina sente kwakamulinga tumanyi nti ogenda kukola ki twali tetufaayo tetumanyi kwekwata ku bagagga tutya okulisikinga n'okugenda mu banka okufuna ebbanja nga n'obeeraawo ng'oli stark tomanyi so kyennebaza kwa Miss Kigundu nti tetatukotogedde nga bannayuganda ate afuddeyo okulaba yawandika akatabo kano kaali kayamba muntu munnayuganda yenna mu luganda ne mu luzungu sinza omu wabula munnayuganda wenna woligenda ku kizembe kya am shopping mall waliwo edduuka litunda arms bitunda obutabo buno buli kintu kyoyagala lebba ng'eriko arms ogenda gisangawo amutakomya watuzimbidde ampam villas esangamu acrite eseguku osobola okufuna ennyumba smart houses ennyumba enteeketeke ng'erimu buli kintu ojjanangwe ojjanga bw'oli ampam villas yanjawulo nti erimu international schools, mulimu international hospitals, mulimu ebisaawe volleyball, tennis and whatever, mulimu amazzi, amasanyalaze gabera standby, mulimu supermarkets, mulimu gyms. Kwegamba nti obeera ampam villas nomala emyaka 2 nga tufulumyemu. Ekyenjawulo ekigirimu yo nti yatuzimbirayo White House okugenda okubanga kutu ennyonyi era yo nja kutulanga oba olina bbaawo muzungu enyonyi mutuuza waka wenyini so ebyo byonna mbyabiddeko kate wendaba bino nga wendaba nti eyali downtown ate kati uptown ndaba nti werabiddeyo ku
Hampa Villas. Era waliyo agro business, waliwo byategese bigenda okuyamba olulwa wa bulijjo. So, Ham osobola okubeera nga bw'obadde eyo nga bulijjo bakugamba Uganda esinga Bulaaya. Akuyambako nnyo okukkiriza nti ekyo kintu kisoboka. Kyekiza okugamba olunaku olwaleero Capital tutambuddeko leero ffenna ate tuli baluganda nga nsi ebadde temanyi. Naye kyekiza okugamba bwe nasoose okutuuka nagambye nti neesigawo ye situli. Buli ekikuli mu nsawo kasita oyingira bwoti mu kisaawe. Teri adda kukwatako wadde ku mukono kusita. Ekirala kyekiza okugamba nti abantu abapangisa muhama bakolera mu business tewanagambye bakola vettingi togenda kubalira bwezi na sente na fujjo gy'obeera wadduka kitegeeza buli agenda okusavinga agenda kukwatanga muntu so mujje mubawagire mukulu essebo akati nze kyenyinza okwogera kwa abakozi bonna abali bano asooka okumwebaza waye muntu gwotuula naye eddakiika 5 novaawo ng'olina kyomuyigidde olina kyomuyigiddeko kubeerawo naye eddakiika 5 n'okumuyigirako muntu akuzaamu amaanyi nabano bonna abapangisa bwe mulaba kuno ku kizimbe bajjaku nga tebasuubira nti banaatonda ebintu oba banaawangaalirako naye olw'okubeera nti ye mugagga asobola okuyita mugaba ku kizimbe nayimirira ku dduka nga eyo nakubuuza kikimuna bitambula ngaba munange yesu nagaba goma lezi jano musanga alambula abantu era munguddemu alambula abantu be muntu kwegambazaamu abantu amaanyi n'abawa essuubi nagaba leero wabiganye indako olwenja ekyokolanga buli muntu akolera ku kizimbe kya amutasiagala era nze kyembagambye nti obudduka obukyaliko obutavaawo era abanessuubi nti ajja kutunda ebintu abatatunda abanessuubi nti ebintu bajja kutuuka ekiseera babigule abeera comfortable ate abagagga abalaki batalina omugagga omulala olukweduka taddamu nakulabako yadde okulambulako yadde ogamba nti ayise ku kizimbe ntiuyo omulabye naye ono ekyo ekyenjawulo kyalina atuzimbidde ekisaawe kino balina kivuga ono bannange yali mubi nnyo ng'okusala obusazi ogenda wali bakusala ensawo naye kati osobola okutambula n'oveeri n'otambula n'osala bizimbe byonna olina essente zo mu nsawo n'ojja ng'osopinga ebintu byo n'otambula n'ofuluma toyinza kulya muntu akusala nsawo toyinza kulya muntu akusindiikiriza kati eno fulo gyatukoledde ate ya buloko x ate yesu tobola basula tubakutunda bintu naye tuli comfortable tugamba nti ekiseera kigenda kutuuka tukoleki tutunde ebintu era nkubiriza bannange abali eyo abatane bakufuna amaduuka mwanguwo omukisa gukyali waliwo amaduuka agasigaddewo amatono mugatwale tusandika okukola emirimu nga nekisaawe wekigenda okutusanga so nze ntwaza nga nyongeza katono nyongera okwebaza ne Seka Yasin omanyi abantu bangi nemunya abaana abo nti banjawulo be bagagga boosanga najja nakubanjala emizimu bakoze ki byaganye nawuliriza kizibu nnyo nnyo ku bagagga b'omu kibuga oba abantu abalina ebizimbe byabwe naye yakuuzanaga ebyaganye kakati nagenda nagenda next day nagenda next month nalinda so nti awuliriza ate afuba nnyo nnyo okuwa amatu n'okulaba nti afaayo nnyo naawe okulaba nti akuzzamu amaanyi buli kaseera njalabe watunze otunze kati kyusamu booti ye kenyini akuwa ne position yagamba kino bakitayingidewo kiganye oba oleetemu kino wabijja mu nsi kyobaete mu nsi weti kale nti nebaza nnyo Seka Yasin nebaza ne Ajamis Kigundu okulaba nga bavuddeyo okulaba nti bakwatako mafuta na Uganda okubanga naffe tukulaakulana tugende ku levo yaabwe abagagga basinga tebagala kubawalampa naye abantu abamu beerabira nnyo nti nno buli lwojjawo najja era naawe kenyini oba ovaawo olina okuba nga wooli nga nonajja akukusanga waali nemubeera ku competition lwodduka nga tolina muntu wakugoba tosobola kudduka naye buli lwodduka emisige gyo ngaolina omuntu wakugoba kikwongera speed naye bwali odduka tofaayo kuba tolina akufaako akola so enjawulo eri ku Ham Shopping Grounds era nga ffe gye tuyitidde okuba gye twatandikidde nga tuyingira paka wano mu VIP oba VVIP tumalidde kuba tuli next to office y'omukulu njagala okubeebaza ekisooka Bannayuganda bakola kati ndabye abavubuka abato basa n'abakulu bali mu kuinvestinga ssente bannange efeyo gye tutambula oyinza okubeera mu nsi eyo nga tomanyi kyantu bakola eno bali eno bakola my friend tubeebaza Bannayuganda so mbeera nti bingi byogeddwa
tusobola n'okutuukira kituufu nnyo teekateeka wano bannannyini ekifo kino kubateeseteesa omulimu guno naye nze njagala just okujjukiza abannayuganda nti akatabo gyekali kano reason masterpiece nekalo gyekali osale success Success and privacy on Israel, reality, Murumi, Uganda, no Nekali, Uganda, I'm sure. So, Mugenda, it was in those mindset, now you're one, population of Uganda. To get one Cambodia, Natugamba, Naye, Febe, population, Fema, okusitula ensi yaffe ne tugijja ku mutendera w'eri ne tugiteeka ku mutendera omulala naye ekyo kijja n'omulamu ogwokuba nti ffenna singa twewaayo okuba nga tukozesa obwongo ne tufumiitiriza ate ne tukkiriza nti amazima gegali mutusooka kati bingi nnyo nebisingako ebisobola nga ebyefuira njagala okwebaza bonna bentambudde nabo okufiira ddala owa full figure generali gali ku ground nebazeza nnyo Tewera kunywa vina chimino water. Kata niste. Yes, so we are VIP no, wa VIP. Charge kwa samani. Nebaza production team na. Baya kasati. Yes. T-shirt nimeko. Yes, msajja wa Wali Nice TV. We bali no. Tony we bali. Ndani. Kaliwa. The team yona mwana bitambulira bona mwabatulaje chakabinyo chakabinyo. Alhamdulillah. Tujja kufuna episode ndala. Natubalaga. Katonda batukuvu.